kati bwe kituuka mu kugoba abantu amaanyi ne geeyongera naye ngeri y'amakolero nti waliwo ekkolero lyazimbirwa mu ntobazi kubanga okulumirirwa eggwanga kitegeeza n'omuntu munno eggwanga litegeeza bittaka eggwanga bantu olese omugagga muki mu ntobazi omwavu okola ki omugoba mu ntobazi n'otunuulira omusajja oba omukazi alina obuyinza okisegeera nkuwulira n'akeera enkya owa poliisi katugambe sajja alina obuyinza n'alabira ddala ng'omusango oguzze ku ttebo ye temulimu makulu obanga waliwo ali kunyigiriza ono n'alyoka akwata ssente z'ono olw'okuba alina ssente n'anyigiriza omwavu awo batolumirirwa ggwanga omusomesa omuzadde n'akuweereza omwana omusomese kati saasira abazadde ababeera ewala naga nti musomesa omwana wange kaabeerengako ewuwo nga bw'aviira awo okugenda ku ssomero omusomesa n'atyobola ebbuje kati oba olumirirwa eggwanga kati n'ekirala bwe tugamba nti tulumirirwa eggwanga abasomesa ne babeera nga basomesa naye ng'obusala bwe bafuna temuli maanyi olumirirwa eggwanga kakati ojja kuŋŋamba nti omusomesa oyo ajja funa gw'okutte ssente ze tomuwadde sente zisobola muyamba oba taddeewo mbeera it's not about money emusobozesa naye tugambe nti nemugaa nti katuzimbeyo amayumba abasomesa basula okusinga okuba nga bapangisa tujja kendeeza ku sente ze basaasaanya wa mpola ekyo bakiti okulumirirwa ki katuteekewo amalwaliro abasomesa n'abakozi bano abalala bwe banaatwala abaana baabwe okujjanjabibwa kibayamba akasente kali yadde katono okubanga kayamba ku bizibu ebirala omusomesa oyo agenda kuweyongera okulumirirwa ki kubanga n'eggwanga lyennyini ye gavumenti katugambe emufaako omujaasi waffe asula mu mpewo atukuuma omusirikale oba wa poliisi oba wa seculiko oba wa prison bakola omulimu munene nnyo eri eggwanga lyaffe naye ffe katugambe ffe nga twagala bano balumirirwe ennyo eggwanga kubanga bafiira mu mawanga balwanirira ggwanga lino ku lwaffe basiiba bakuuma basibe basiiba ku poliisi bakola mirimu buli kaseera naye nga musajja watu wa mukazi watu yeraliikirira omwana we agenda kusomera wa tusobodde tutya okulaba nga tubaagazisa eggwanga one nga tubateerawo amasomero gaabwe okugonzaamu abaana baabwe baweererwe tewali muntu gy'ayinza kunywerera ku mulimu ng'eri omwana we tateredde bwe wabeerawo ensonga ekitundu ekizze nga kirimu gold kirimu mabbo kirimu emmwanyi kirimu ebikajjo kirimu ebyobugagga ebyenjawulo eby'omu ttaka abantu bano abakyetoolodde nga tunabagamba mwagale ennyo eggwanga obagazisa nnyo osoose bayamba otya okwagala eggwanga lyabwe kubanga bakolera enguudo ennungi bafunira amazzi bafunira amasannyalaze amasannyalaze gano agenda okuva mu bitundu byabwe gabe ga bbeeyi ya wansi kubanga gali mu bitundu byabwe naye kiruma abantu nti waliwo abantu abamu bo nga oba bakola ddiiru y'eggwanga lino nga bo baagala okubanga balina okuba ne ssente otegedde gwazze okunsomesa okwagala eggwanga osegera naye gwazze okunsomesa oli mubbi wa ttaka gwanjagala eggwanga lyange ennyo gwe kennyini gwakwata emmotoka ezirimu ez'enguudo nfokyo ziteeka ku kimotoka n'ozitambuliza ku luguudo oyonoona ate yonooneke kubanga kennyini gwaŋŋamba okwagala ennyo eggwanga gwe wenyigidde ennyo mu nguzi gwaŋŋamba okwagala eggwanga osangiddwa ng'obba eddagala mu ddwaliro gwaŋŋamba njagala eggwanga kati mbutuufu gwaŋŋamba okwagala eggwanga bw'otuuka mu palamenti kubanga mbawulira nnyo you people we should be patriotic this is our country naye ng'ate amateeka ge muyisa ganyigiriza ono ate ganyigiriza ono awo omusolo okulaba nga mwe mubeerawo kati kiba kyekyo ate mwe abatugamba olina gamba yagala eggwanga naye nga bw'aleeta ebyamaguzi mu ggwanga tasasula musolo yakugamba okwagala eggwanga kati oba oyagala kyekyo so mwenna abeefuula ni mwagala nnyo okusomesa abantu okwagala eggwanga are you patriotic enough mwe mwagala eggwanga mulyagala kyova olaba mukama waffe yesu oba yesu kristo yagamba
nti gukwate ejinja okoleki okube bwoba okimanyi bwoba omanyi mbu tolina kibi kwate ejinja okuba omukazi oyo okube naye bwoba omanyi olina ekibi topapanga kusalira munno omusango kubanga bo banguwa Rockie oba yakukkiriza omugagga yango mangu nnyo okubewa bbeiro omwavu tebagimuwa naye ng'olumu akasanga omwavu kaaliko katono nnyo naye ak'omugagga aba minisita oba MP oba munene oba munnabyabufuzi ow'amaanyi nga yaddidde eddwaliro ddamba n'alirya naye ye bamubeezaayo nnaku bunaku n'akola ki n'avaayo naye ate ono omusajja wattu yakeera enkya nga ettaka lirye nkuwulira ne bakeera enkya ne bamuteekako kifayiro eky'ebijambiya aveewo talina musango naye nga kyebaagala lyettaka naye nga n'abantu bano abagenda omuvunaana tebagenda ku gurawundi omusajja ono bamuvunaana ki kubanga kikulu kyabina Rockie okimanyi nti bayinza okutwala mu kooti nga bagakubba ttaka lyo ne bagaa nti wakutte omwana ne baleeta n'ab'obujulizi ssebo naye nga n'omwana tebamukeberanga nga ne DNA gali amazzi gali tebikwatagana naawe paka lw'oyatula ssebo n'endagaano ogikolera mu kkomera nakunyumizaako omukazi omunigeria manyi bana bannayuganda basinga obuyayi babigira mu bannayigeriya bifimbe baali balaba ebyo yenyiga amazzi ago n'agateeka mu muwala we yasooka n'akola omukwano ne bbaawe n'ageekamamu bino ebya haaji bino bino ebigenda mu maaso omukazi ye kye yakola omunigeria yeekamamu amazzi yeegatta n'omwagalwa omukwano n'omusajja naye ng'amubalamu bba sente naddira enkwanso zino n'azikola ki nazeekenenulamu nga basooka ne begatta n'omusajja n'aziteeka mwana n'awaaba n'atwala omwana bagenda okukebera nga ddala DNA kyekyo omusajja ne yeegaana obadde okimanyi ekyo kisoboka kakati kamba babuuza ekibuuzo gwe tosobola kutuula wansi ng'omulamuzi n'oyagala eggwanga n'ogaana kanjala eggwanga lyange nsale omusango guno let me take interest in this case omusajja ono bamuvunaana bijambiya bamuvunaana ttaka nikiri kitya Rockie kasito gendako mu makomera manyi fe tubeera eno ne tulowooza buli ali mu kkomera awo alina omusango nedda ssebo naye olw'okuba abantu abamu ng'abalamuzi abantu abamu ng'abapoliisi abakola mu kunoonyereza ba CID tebaagala ggwanga atuula waali n'asalawo nga tayagala nakuwuliriza tafa naye okutagala kumanya bikwatako ne bweganda ogezaako okwennyonnyolako so kati ndeero mbagamba okwagala eggwanga mwe abakulembeze abatukulembera musooke mutwagazisa eggwanga mwe musooke mulyagale mutulage ekizampo musooke mulyagale keera naawe ogende mu Jinja Hospital nga gye bakujjanjabira gwe MP gwe chairman gwe meeya olabe wadde bakujjanjabirayo naye bw'otuukayo bali abantu ebirowoozo byabwe bifuna obulumi bayitamu obulaba bulijjo bano waliwo gwe okutuuka ne bakugumirako gwe bayinza okugumirako naye bw'otuukayo onoonyereza ku kibaluma muli bulungi musooke mwagazise abantu eggwanga naye nga mwe muli ekyokulabirako osekede Rockie Uganda nti eggwanga lyaffe olitunuulira n'oggwamu n'amaanyi nti kati wali ogenzeeko noonoonyereza kati njaga okubuulira amazima nkuwulira tugenda mu budde bwa kalulu essaawa etuuse abantu batandise okwogera ebirungi buli omu ayogera birungi naye abantu batandika okwebuuza ekibuuzo ono ayagala akalulu ekitundu kyaffe akyagala ayagala akalulu ekitundu kino kyali kusaba mu akalulu akyagala oba ayagala kumalamu akalulu yeetambulira agende musooke mutunule ku kintu ekyo obuwoomi buno bwayogeza ddala bumuva ku mutima oba ayogera kutuukiriza kyayagala kubanga abo bantu kyangu nnyo bategeera nti ono alimba ontalimba kyangu nnyo bategeera empomya gyawoomyamu lyasengekamu ebigambo bye bimuva ku ntobo ya mutima gwe oba atuukiriza kikye yeegendere okwagala eggwanga kintu kikulu nti abantu abamu bo balowooza nti abantu abamu si bantu nze waliwo RDC benjagala ng'omulaba ayagala eggwanga lye nga n'ebintu byakola omulaba ng'alumirira eggwanga kakati nzize ku bantu ba bulijjo mutusina emyala gyaffe gyaziba mumuyiwa mukwata kasasiro ne muyiwa myala pampa toyagadde eggwanga
kati obo yagadde onywedde amazzi okanyuza obucupa ebweru w'emmotoka toyagadde Ggwanga toyagala Ggwanga osegera otemye omuti tosimbyewo muti mulala oyagala Ggwanga naye nga tunabagenda eyo mwaba tukulembera ekyammwe kiri kitya ekiteeso kize mu parliament olaba nga kinyigiriza ddala omuntu wa bulijjo okimanyi nawe okiraba naye kati bagenze mu mabanja baaba tebajja kuteesaayo tubenda mu parliament yange tebisobola butayita mabanja ekisooka olina okukiyiza bakubanja ekyokubiri bagenda mu bululu batya ekyokusatu olinayo emisango sajja bayinza okumbikirayo wali abanuupu awo waliwo gwe nalengedde mu busoga muno wa nuupu n'enfense waliwo abantu boolaba nga ali mu nuupu naye ng'ofense ng'omule wanoonya akalulu busajja watu nga ddala si wa nuupu talina na wa nuupu bwamu naye nga ye alaba nti ku kakofiira awo waayitira mbalaba naye nga bw'omubuuza ddala kiki agamba ekigambo omanyi kati balina obuzibu kati agenda nga President Museveni ye president kati aliko mu mateeka wano naye kati ono wakuyitirako bamubba akalulu kati njogere ntya wakuyitirako kati sose principle kanjogeka principle sogera president kubanga kati amanyi bwayogera kya president eri n'ebiyinza okumukuba kuba bali bamugamba genda eno bannange kakati kiri mu kati abanuupu nveera kunenseka ninga kati ono wakofiira ono tali si wa nuupu yatuukiriza nosanga ow'NRM nga tayagala nk'NRM ninga gyali muzeyi tova ku main ye kyanoonya one alina okwogera ekyo bamubanja omusolo alina emisango alina okwogera ekyo kubanga kati kala ya yero alaba nti ye mukuuma naga nti naye nga mu mutima muli nagamba ekimala naye nsiku waliwo omusajja asesanye bwe simanyi nuupu oye munansonyiwa mweraba akadde katuweddeko program tugikomeza wano mukama batukumire tulizigane olw'enkya abalonzi balabi ekyakulanye oye nenga President Museveni mubi nnyo omusajja oyo emyaka mingi ekimala era luno njagala tusse kimu ffenna kati kasitaamala ofuna kaadi n'agenda ku MOP ng'olulimi lukyuka genda okuwulira ng'ekirwadde kibwanika kimukutte eyo programu yo evening drive lyanda kulyanda mwavulira amawulire sawa ku sawa